Oh yes, basically tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya nedowoozi Mpita Kimso Namarich Boya Maxwell Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti ever otambula naffe. Kanti mireko bakyali bange mwenna abasinzidde gyemusinzidde okuba nti mumpuliriza mbagamba nti mwebale kuba nti mutambula naffe. Olunaku lwa leero kyanaku okutegeeza nti ziza bafana ekimbe ekitanaba kuba nti kitegeerekeka kimukubye wansi era ng'ebigambo bingi ebitandise okuba nti byogerwa. Abalala bagambye nti oba oliawo akaveera kafuuse akaveera, abalala bagamba nti yes mulya kitwe. Yes, abalala bagamba nti musajja wattu Senyiga, ate abalala bagamba nti Njaga yamukubye wansi. So ebintu bya bafana bitankana mpola mpola. Webula kuba nti otambula naffe nkugambye yes, webula kuba nti osubscribinga gwe subscribinga ate gwe atanaba kuba nti osubscribinga nga mukasero bere nti osubscribinga tutambule ffenna maaso mpola mpola. Victor Luzi atadde video ye gye bayita The Slav official yafulumye. Yes, gendo girulinyeko Don Sultan Sadex batadde video yabwe bagiyita ddala gendo ginonyeko ate nga gwe kyali wange ennaku z'omwezi nga 4 olunaku lugenda kubeera lwa 5 palasa agenda kuba nti ata yes audio empya bagiyita ani oyo lwakoleddwa Ian Pro wali eri wansi emachindye. Team Good Music tubideko kyali wange amanyikidwa kama Ivan, big up on yourself. Kuogatane Isaac Ivan Killer ngena tumirako ne bakyali bonna Jason Team Good Music wagwan my brother nkutumideko blood webale kuba nti otambula naffe. Yes, Jason Team Good Music saidati nkutumideko. Yes, Diana Lees Team Kenzo nkutumideko Rihanna Promise. Yes, Kabiebe nawe nkutumideko mpola mpola. Mwebale kuba nti mutambula naffe. Wetwogerera muganda waffe amanyikidwa nga Ziza Bafana Bambi. Yes, yetaga salaza mmwe tugenda kuba nti kutusako mpola mpola naye ate ngenda kukujukiza kugambe nti genda ku YouTube checkinga ko video y'abaana baleza manyikidwa nga Don Sultan Sadex bamaze okuba nti bagiyita ddala. Ate genda mu maaso n'okuba nti ogenda ku Victor Luzi naye atadde video ye bagiyita Ndese Love mpola mpola ate nga Friday. Yes, genda genda farasa n'abantu attack akayimba kalala buli lwakutaano ku ssaawa emu ey'akawungeezi mbeera ku 90.8 tyoba yes 90.8 kyenda akatonyeze munana Metro FM ku ssaawa emu ey'akawungeezi paka eyo gye kigwera nga twogera ku nsonga za entertainment. Mwebale kuba nti mutambula naffe buli lwakutaano ngenda kusaba ogenda ononyeko yes mpola mpola ku 90.8 Metro FM kwe tubeera nesala okuba nti mbaweereza bannayuganda. Olunaku lwa leero yes Katonda wa raga aluga raga dancehall king Richard Kasendwa aka Badman Bafana Sagala Ntalo omusajja oyo kuva mu Magical Empire Bambi yetaga sala zamwe kiddamu omusajja mukulu amanyikidwa nga Ziza Bafana Katonda wa raga Magical Empire boss atenga ye Badman Sagala Ntalo pomini yes akalulu kakomana kugwe. Yes, kakomana kugwe akalulu kakomana kugwe Bafana wetwogerera ali mundu aliku atasulewo tasibewo yali ku mimwa gy'abantu nkugambye tula okalire tusoke tubeere nti tutambula ffenna mpola mpola. Bampita Kimso Namarich Boya Maxwell Junior mukoto guli gumu gwa Uganda mukamoli. Genda ku Facebook olakinge page yaffe mpola mpola. Nawo omusajja mukulu amanyikidwa nga Richard Kasendwa Bafana omusajja wattu yemu ku bavubuka abakyasize okuba nti balina ekigambo era nga bavubuka abakyasize okuba nti bali hard working. Ye muvubuka atakkiriza kirwadde kyonna n'ekintu kyonna okuba nti kimusalako n'okuba nti kimutima n'okuba nti kimutiisatiisa n'okuba nti oba oliawo agenda ku drip n'okuba nti oba oliawo agenda mu ddwaliro. Lubadde olunaku lwa leero King of Lugaraga Dancehall King Badman Bafana Sagala Ntalo Balanced musajja mukulu ono yes adusiddwa ku kitanda mu ddwaliro erimu nga tasulewo yali ku mimwa gy'abantu. Paka ssaawa zino ekituufu tetunaba kumanya kiki ekyakubye Bafana wansi naye ng'ate ekirwadde ekikamu kigenda mu maaso n'okuba nti kimubala embeerezi bangi abali abatandise okuba nti boogera njwanjwa. Abamu bagamba
nti Bafana yagala nnyo sikaati era nga sikaati tagenda mu maaso nokuba nti yazimisinga nti ye mu sikaati talinaamu choice oba gwe Brianna Kenzo oba gwe Tina oba gwe Cindy simanyi Shiba oba gwe ani full stop mbuye kasoba ng'olina entuli tekimugana kuba nti ajingira mpolampola era nga entuli z'abantu mbuzi nyingi zalabye era nga ebigambo by'abantu bigenda mu maaso nokuba nti bitambuzibwa nokuba nti bibungesebwa mbu ziza Bafana yandibanga entuli ye yamuviiriddeko obuzibu nkiddamu ebigambo by'abantu bigenda mu maaso nokuba nti bitambuzibwa nokuba nti biyengeetsebwa nokuba nti abantu babisaza mbu ziza Bafana ekimukubye ku kitanda si kirala okuggyako entuli oba omuntu wa wansi oba ekyakuzaala kye kiri kutta kye kivuddeko obuzibu omusajja oyo mbutakeberedde sikaati woowe mbu ne bwebanga bajjanise omusajja oyo agenda mu maaso nokuba nti agitankuula nagigendayo naginonyamu bwe kiba kyetagisa kuba nti agikombako alabe oba kyekyo ekituufu agikombako naye nga kyayagala akifunye Bafana recently yakamala okuba nti abeera engaged ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Irene yes Kasendwa era nga balina omwana waabwe bambi omu amanyikiddwa nga Jontana Kasendwa Bafana yes wetwogera musajja wattu agenda maaso nokuba nti apocha agenda maaso nokuba nti akaaba agenda maaso nokuba nti obolyawo yes akuba endulu mu ddwaliro abala bagamba nti Bafana yabadde ku studio nanywa enjaga eri excess so n'olwekyo obolyawo enjaga yamuviiriddeko ebizibu byonna nokuba nti adusibwa ku kitanda era nga bakyali be bagamba nti Bafana tasobola kuba nti obolyawo afuna nsemu kubanga musajja wabakazi nyera musajja oyo buli agamba nti wabakazi abamuwayidde naye nga ensonde z'enekusifu zigamba mbu Bafana mu bintu byakozesa ennyo ennaku zinakozesa nnyo ebikubwa okuli enjaga omwenge kugata n'akakoola ak'obuli lunaku ate nga ak'olutatadde ate nga musajja wattu talya bulungi byemu ku bintu obaolyawo kubula amazzi mu mubiri y'ensonga lwaki agenze mu maaso n'okuba nti afaintinga mu mutima gwekanzeemu mpolampola musajja wattu nagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo afuna ataaka era nga adusibwa mu ddwaliro bambi ngenda kusaba munnayuganda wenna ali eyo ayagala music industry genda fukamira wansiwo osobola okuba nti osabira Bafana kubanga Bafana y'omu ku talenti e Uganda gye tulina talenti ya Bafana muganda wange eri unique Bafana ali talented era nga talenti eri unique Bafana nze nga tuze mu byamazima nga sikusudiya bw'otunuulira Bafana alina ne Palaso like talent zaabwe ziri unique nnyo era nga ogenda kwesanga nti oba olyawo n'omwana omuto agezaako okuba nti ajja mpolampola ye mwana munezi amanyikiddwa nga yes Victor Rose nti balina uniqueness eyo mpolampola so n'olwekyo bambi nkusaba gwe obanga oyagaliza Uganda music industry ebirungi bw'obanga oyagala yes Bafana bambi kena wansi nokuba nti omusabira mpolampola kubanga paka sawa zino ekikyamutusizako obuzibu tukyagenda mu maaso nokuba nti tukinoonya abamu bagamba nti akaveera kafuusa akaveera abalala bagamba nti muntu wa wansi ate abalala bagamba nti madamu Bin ngama Mr Bin comedian oyo Mr Bin abeera ku bakyalo oyo mbu yaleeta obuzibu abalala bagamba nti oba olyawo system agwandea so yes mpolampola nga Bera bwe yakigamba nti dodo omusajja mukulu ali ku kitanda yes apocha mumusabire Bafana asobole okuba nti adde engulu ngenda kuba nti nkujjukiza muganda wange genda ononyeko oluyimba lwa Victor Rose baluyita ndesela video yagitadde Don Sultan Sadex bamaze okuba nti bata video yabagiyita ddala olunaku lwokutaano Palaso agenda kuba nti ata single kyemanyi audio bagiyita ani oyo challenge zatandise okuba nti ziralenga ku TikTok so olubaddemu okuba nti obeegattako genda mu maaso n'oba nti okola challenge oba ddala yes ddala challenge kweri era nga gwakola challenge ya Palaso oba Don Sultani ddala aginsindikire ku namba yange eyesimu eri 0782 009535 nkiddamu gwe wenna akola challenge ya Palaso oba ya Don Sultani Sadax ngenda kusaba onsindike challenge ezo ku namba yange oba WhatsApp namba yange eri 0785 009535
735 tusobole okuba nti tutambula ffenna mpolampola 07 yes 07 8 7 00 95 genda mu maaso n'okuba nti osindika ku challenges zaffe tunaba nti tuzipostinga mpolampola mwera kuba nti mutabana naffe